naye bwe tunakikola ekyo buli omu ajja kutuuka mu kisolo kye kwaba masikanu anawangaala obulungi ng'akoze Allah by'ayagala ajja kubeera mu kisolo ekyasinza okubeera ekyebbeeyi naye yenna aneegayaalirira kaaba baniha obuzibu bujja kuba bumujjidde obuzibu bujja kuba buzze empangaala ye tejja kubeera kyekimu oluvannyuma lw'okubuluka ne tuva mu bulamu obw'ensi bwe tunaatereeza ne tukola ebyo Allah byatwagalamu bwe tunaatereeza abaana baffe ne tubateekateeka okubakakasa nti tubaagala ne tubateekateeka ku kigambo kimu la ilaha illallah tujja kuwangaala mu bulamu obw'ensi ne bwe tuliba tujjulukise ne tuva mu bulamu obw'ensi tujja kuba twesiimye yonna gye tunaaba tuli abantu mwabakkiriza istajibu lillahi wa lirrasul mwanukula omunanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idha da'akum lima yuhyikum Allah atuyita eri ebituwa obulamu kyekigenda okutuwa obulamu kyekigenda okutuwa obutebenkevu n'emirembe mu bulamu obw'ensi tutegeera Allah kumwawula Allah mu butuufu bwa kumwawula bwe tunayawula Allah mu butuufu bw'okumwawula tujja kuwangaala nga tuli batonde nga tuli ebimu ku bitonde ebikyasinza okwesiima n'okuba n'obutebenkevu mu bulamu obw'ensi nabwe kityo ebbanga lyonna mbakuutira okutya Allah nga bwe kyetaagisa twerese bye twagala omukkiriza yenna ayagala okutuuka ku buwanguzi abaako bye yeeresa yenna ayagala okuwangula mu bulamu obw'ensi abaako bye yeeresa yeenyigiriza n'akola mukama we Allah by'ayagala n'amwawula Allah mu butuufu bw'okumwawula Allah subhanahu wa ta'ala yakifugamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu Qur'ani ekitiibwa Allah awoninga nabbi sallama Allah yamugamba Muhammad kaba kutanda ne wendibaga mu mirimu gyo ne wendibaga mu aqiida yo emirimu gyo gyonna gyalisaziddwamu abaganda bagamba babeera babulirira omwana waabwe nga gwomunaku okutuukunkumula olaba Allah agamba nabbi nti la yahbatanna amalu emirimu gyo nandigisazizaamu lwakuzanyira mu aqiida yo lwakutattana nzikiriza yo na Allah wo ebyo Allah bwabigamba nabbi abasigadde tuba tulina okuba abazuukufu ne tulwana okutereeza enzikiriza ebbanga lyonna mbakuutira ekigambo kino nkibalambira sijja kukoowa twawule Allah mu butuufu bw'okumwawula okumanya okwawula Allah kigambo kyakuzanyirako nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadisi nabbi sallama yagamba omuntu agenda kujjibwa agenda kuleetebwa yawma alqiyama bamuleete ajja ayimirire mu maaso g'abantu ensi yonna emuwakinge Allah subhanahu wa ta'ala amubuuza ebibuuzo ebi nga bamaze okumuleetera mu maaso g'abantu nabbi yagamba omuntu bw'anaaleetebwa agenda kukwasibwa fayiro ye ng'eriko bino wammanga 99 sijilla ng'eriko pages 99 pages a book of 99 pages nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba ekitabo kirina empapula 99 ate si kye kyokka nga buli lupapula obugazi bwalwo madda albasari au mudda albasari amaaso gye gakoma okulaba bwe bugazi bw'ekitabo n'olupapula nga bwe lufaanana omuntu ayite mu lupapula oba mu kitabo kye okuva ku peegi esooka paka ku peegi ey'ekyenda-mu-9 ng'anoonyamu omulimu gwakakasa nti mutuufu nga temuli nga ekitabo kyonna talina kayinza talina naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera ebyewunyisa yagamba nti omuntu yajja kubuuzibwa ebibuuzo ebi bina Allah ajja kumubuuza ebibuuzo bina ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubuuza omuntu ono ajja kumubuuza ekitabo bakikuwadde nti okirabye nti mukama wange Allah ekitabo nkirabye abaakolako ku bigezo bwe bakwasanga olupapula omwana yenna yalinga omukalabakalaba yayitanga mu lupapula agenda okumalako n'amaaso nga tannabakozesa mukono kwanukula ng'ategedde nti wano nsobola wano sisobola ndabika sigenda kusukka mu makisi 30 ekyo bwe kyali obulamu bwe tuwangaaliramu bwe butyo Allah subhanahu wa ta'ala atuteekateeka mu bulamu tubeeko bye tugenda okwanukula oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi naye omuntu agenda kubuuzibwa ebibuuzo bina bye sigenda kumenya olw'obufunda lw'obudde n'obukulu bw'ensonga gye njagala twogereko naye nsinga okwewunyisa mu mbeera y'okunakuwaza byonna omuntu Allah byagenda okumubuuza agenda kubigwa Allah ajja kubuuza omuntu lwaki wakola kino olina ensonga yonna ekusonyiyisa Allah akubuuze lwaki kino naye ekyokuna ekisembayo Allah ajja kubuuza omuddu nti afalaka hasana olinayo akalungi kojjukira nga wakakola ku lwa Allah nkuwerekejjana omuntu ayite mu kitabo paka gyekikoma fayaqulu la ya rabbi agabe mukama wange Allah temuli kalungi kezijjukira nti nakakola ku lwo tekaliwo Allah mugambe ekigambo ekyemusa bal laka indana hasana weerabidde wange olinayo akalungi
ewange olinayo ekirungi naye Musa salama fiiza muhadisi yagamba omuntu amawulire ago Allah bw'anaamala okugamuwa ajja kusirikirira alinde bajje bitwakayo omuntu kakaadi katono nnyo akawandiikiddwako ekigambo ekigamba la ilaha illallah nga yali munywevu teyattattana kigambo ekyo abange la ilaha illallah zammwe muzinoonyi muzitudde abulire muzizza obujja ekyalaani Allah kyakituwadde bwe bulamu buno bwe tulina tusobola okudda eri mukama waffe Allah ne tumwenyeza kwebyo byonna bye tumugatteko mu kumusinza ekigambo ekyokubiri ebbanga lyonna abakuutira era abalamira okwagala ennyo n'okusaliranga ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigambo ky'okusalira nabbi kinene kusobola okubanga okubonawo kwaffe yawma alqiyama kujja kuyimirira ku kigambo ekyo sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamutulanga kyamagero kyabbeeyi kusaasira eri abakkiriza bonna Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba yenna ayagala okulongoosa ayite mu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akole byakola ng'alongoosa kulwa mukama we Allah ekyo nno bwe tunakikola tujja kuba twesiimye era nabbi wankiza ebbanga lyonna alina okwagalwa obwenkizo Allah bwe yawanna yamukozesa ebyamagero bingi sallallahu alaihi wasallam naye mulimu ku byamagero bya nabbi sallallahu alaihi wasallam sahaba ayitibwa Abdullah yagamba nti kunna maa rasuli sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqalla alma balina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tuli mu lugendo amazzi ne gatugwako ne gatukendeerako naye ne batwala lipooti eri nabbi bali mu lugendo batambula omusana mungi bali mu ddungu badduka eri nabbi bamutegeeze nti amazzi tetulina riwaya endala egamba ebiseera byali bya swala ne bategeeza nabbi nti amazzi tetulina nabbi n'abagamba mundeetere ekyombo munyinza okubateera amazzi akataasa ebbafu oba ekintu ekirala kyonna ekyambe ne baleeta ekyombo nga kirimu amazzi matono nnyo nabi sallallahu alaihi wasallam n'ateekamu omukono gwe n'asomeramu dduwa n'agamba nti hayya ala tahuri mubaraki walbarakatu min Allah mujje mukozese ku mazzi gano ag'omukisa omukisa guva eri Allah ebyo byonna ebyamagero Allah bikozesa nabbi okutumanyisa nti ekyo ekitonde kyanjawulo bye tusuubira ku ye si bwe biri mu hadisi endala nabi saa sallama yagamba atababa aljanna yauma alqiyama ngenda kujja yauma alqiyama ku mulyango gw'ejjana konkone nsabe kunzigulira malayika eziribawo mu kiseera ekyo zigambe man anta ani ali ku luggi faaqulu muhammadun ng'ameze muhammadi nze nkonkona zogere ekigambo kino bika umirtu lulo Allah yatuwa ekiragiro alla aftaha li ahadin qabla tetuguliranga omuntu yenna oba ekitonde kyonna okulaba ku jjana okujeyagaliramu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ekigambo ky'okumusalira kinywezaawo nnyo kubanga kigambo kikulu naye mu bigambo ebingi sallallahu alaihi wasallam byeyasomesa ayina ebigambo byeyayogera nga byankizo nabyeyogera ebigambo bino sallallahu alaihi wasallam yayogera ekigambo n'agamba nti inna lillahi khalqan Allah ayina ebitonde bye yatonda n'abiteeka mu nsi naye khalaqahum ebitonde ebyo Allah yabitonda lihawaiji nnas bisobole okubeererawo abantu sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah ayina ebitonde bye yatonda n'abiteeka mu nsi bisobole okuyambako oba okubeererawo abantu Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Maida aya eyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa nyambaako nkuyambeko mu kutya Allah nyambaako bawo embeera gyonteerawo onyanguyize mu kutya Allah nange nkuyambeko mu kutya Allah nabi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ekigambo n'agamba nti Allah ayina ebitonde bye yatonda n'abissa ku nsi bisobole okumala ebyetaago by'abantu asahaba bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza ya Rasulullah wanga omubaka wa Allah ayu nnaasu ahabbu ila Allah muntu ki akyasinza okwagala mu maaso ga Allah muntu ki Allah gwakyasinza okwagala sallallahu alaihi wasallam n'abagamba omuntu Allah gwakyasinza okwagala anfa'uhum linnas abana emigaso egimuvaamu nga gigasa society abana emigaso egimuvaamu nga tegigasa basiraamu bokka era tegikoma ku basiraamu bokka omuntu Allah gwakyasinza okwagala ayina emigaso egimuvaamu egigasa society mu society mwe tuwangalira abasiraamu mwe tuli n'abatali bwe butya omusiraamu n'alimu oluguudo tagasizza abasiraamu bokka n'abatali abagasizza Allah subhanahu wa ta'ala
yayagala nnyo omuntu ayimirira mu bigere by'abalala n'abakwasizaako n'abangwiza naddala mu kutya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi endala mu riwaya endala nabbi n'agamba nti omuntu akyasinza okwagala mu maaso ga Allah, akyasinza okwagalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lafu wa yu'lafu, akolaganika naye, akolagana n'abantu. Omuntu yenna akolagana n'abantu obulungi mu kitundu gy'awangalira, abantu bamwenyumirizaamu era bakolagana naye. Omuntu bw'aba tasobola kukolaganika naye, embeera ze ziba nzibu, aba muntu mukyamu. Akabonero akakakasa nti society agikosa, ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba gwe bw'okakasa nti tolina mugaso gusobola kukuvaamu ne gudda eri bantu, abantu abo tubakosanga era oba ovuddemu omugaso ogw'obutabakosa. Buli lwe tuwangaala nga ku kitundu kuno gw'okakasa tolina mugaso gw'ogenda kutuwa, tuyambeko, totubba. Ebintu Allah byatuwadde tobiyingirira kubitwala, si bibyo. Buli lw'otabba society osigala ogigasizza kubanga togikosezza. Sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo ebyo tunabitegeera tujja kuba esibi. Basajja abakulembera abalongoofu bamuyita Fudail ibn Iyad. Fudail lumu yali atudde, yalina ddalasa asomesa abantu be, asomesa abayizi be. Najjira omusajja nga mwetaavu. Bwe yajja waali n'amukuba akaama, yamusalako n'amukuba akaama n'amugamba ekituufu kye nkwagaza nze olwaleero nina akasonga bwe kati okusaba okkiriza onziggyemu nfunire akantu njagala kufuna kenze eriruuto. Abayizi abaliwo bonna baakitamwa ekikolwa ekijja ono kye yakola. Mukama waabwe ali mu kusomesa ate amutaataganyizza mu kusoma kwe, ne bakitamwa bagamba omusajja genda diina tisi ddalasa yaffe gwe totuyingirira. Omusomesa waabwe n'abakakkanya n'abagamba bange munywere enkole ku nsonga y'omuddu, teyeetaaga kuyindiikiriza. N'amuzza emabbali n'akola ku nsonga ye. Omusomesa n'akola ku nsonga y'omwami ono mwetaavu. Bwe yadda n'agamba abayizi be n'abagamba mbalamira ebigambo bino ebbanga lyonna mubitambulirangako. Omuntu yenna bwakusalangako nga mwetaavu ng'alina kyayagala omumalire nga Allah akikoddeko obusobozi okikolanga n'omumalira. Sallallahu alaihi wasallam hadisi ntuufu yabuuzibwa sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabbi yabuuzibwa ayu nnaasu ahabbu ila Allah, muntu ki akyasinza okwagala mu maaso g'ekitiibwa Allah? Nabbi n'ayogera ekigambo kino, yagamba omuntu akyasinza okwagala mu maaso g'ekitiibwa Allah anfa'uhum linnaasi, aba n'emigaso egimuvaamu nga gigasa society. Sahaba teyakomoko n'abuuza Nabbi ekibuuzo ekyokubiri, n'amubuuza ekibuuzo ekyokubiri, mirimu ki egikyasinza okwagalwa mu maaso g'owekitiibwa Allah? Mirimu ki ng'omuntu bw'agikola Allah agyagala nnyo? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera emirimu ena, naye ng'emirimu ena egyo agikoze bw'aba tannaba kugasibwa, society eba emaze okugasibwa. Sallallahu alaihi wasallam Nabbi yayogera omulimu ogusooka. Sallallahu alaihi wasallam yagambye omulimu ogusooka sururun tudkhiluhu ala muslim, ye muntu okuteeka essanyu ku kyebyo kya muganda we, ye muntu okulowooza ku muganda we n'abaako embeera gy'akola nga yassanyu. Kambawe ekyokulabirako ekyamu, ebiseera ebisinga abantu tebabeera beetaavu ba byakulya byakwambala byokka. Mbalayiri Allah omuntu asobola okuba omwetaavu bw'ebigambo ng'ayagala kwogerako bwogezi naye akakkane. Nabbi yayogera omulimu ogusooka yagamba yessanyu omuntu lyateeka mu kyenyi kya muganda we. Kankusigira ekyokulabirako, olina omulirwano wonna w'owangalira ewaka. Ku mulirwano w'owangalira abantu bo tebaliiyo, engoye balese bazaanise oba obugoye bwe walese obwanise, enkuba nejja kukwatira mu tawuni gy'ogenze n'ogamba subhanallah, engoye z'abantu bange zonna zigenda kutoba. Ogenda okuddeeka okutuuka bw'oti mu lujja engoye kuba teziriko nga zonna mulirwana we yazigyewo yazaaludde. Essanyu lyofuna eyabakutadde ku kyenyi. Sallallahu alaihi wasallam yayogera omulimu ogusooka, omuntu okuteeka ssanyu ku kyenyi kya muganda we ekyo Allah kyagala nnyo, gwe gumu ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyakyasinza okwagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera omulimu ogwokubiri. Nabbi omulimu ogwokubiri yagamba abu takshifu anhu kurbatan, oba omuntu okukikkula ku munna akazito, n'akikkula ku muganda we
akazito alina embeera gyalimu mbeera yakanyigo alina embeera gyalimu yakumunakuwaza omuntu namutikkula akazito ekyokulabirako ekyangu oli musawo kitundu kowangalira omuddu Allah najjamugezesa akaana ke ne kalwala mu kulwala akaleese tekasulewo tekasiibewo naye talinamu yadde ekuba ennyonyi talina yadde ekinusu mu nsawo akaana n'okajjanjaba wakati bigambo ebingi ng'amaze okwegayirira nomugamba kulwa Allah kusonyiye era omwana omujjanjabidde bwereere noba ngaomutikkireko obuzito bwokuba nti alina okusasula bbiiru yeddwaliro